Thank you so much. Thank you for supporting Victorous. Thank you for supporting Victorous. First come Victorous. I love you so much. Victorous was the very first person that gave me a collaboration. So thank you so much. The only thing that hasn't changed about him is that I'm still taller than him. Okay, when I say Mata Mukisa, help me say Sisa. Mata Mukisa, let's go. 1, 2, 3. Sango, Kangama, Sango, Sango, Sulamo, Sango. DJ. Okay. Kayimba DJ. Ndiye agenda kwenda kwenu on Friday. From this moment, we shall
wait to see you guys for the next episode. Love Legends Valentine, absolutely true. Okujja Valentine's Day. See you. Thank you. Yo. Ambassador of Fibers. Dangerous sound. What do you know? Thank you so much, everybody in the building. My name is Verota Masaka. Big up, big Johnny Tano, white and Ecobate. Don't want to speedy. Big up on the 7 in the building. My name is Verota, yeah? Thank you so much, the TikTokers in the building. Big up on yourself. Listen to this. They're gonna go so bizarre. Pasadi, no. Musa benye chifuru, na ye. Kuchukole kuna mwaka. Mudangayo. Let's go! Sekatena
Big up on yourself, everybody. Mama le kuwagira victorious. Omusajja ayimba ennyimba z'omukolera gwe batuukamu. Naki? Mama le kujja mubulira kweyagala mwana. Emukikansi. Big up on yourself, my brother. Mama le kuleeta victorious ku scene, boy. Kyakabi, lwano. Ulya! Kamba kabya ngambuzi bwe zikaaba. Enough! Kamba buze ngambuzi bwe zikaaba. Have a good night and love you and honor. Amazima gwe lyokola omutima okutabula sikaliya noga wangogolako yenna yenna mukuka aminona minona yajaja abiseyula nzula akogere makani kobere akubiyogalira byabikudanika
emyaka egenda kubeerawa, but I pray to God nti Mukama tutuusaayo ffenna nga tuli balamu tusobole okunyumirwa share. Njagala tu building love show esinga mu kibuga, love show esinga mu ggwanga. Akasembayo oli omwalago wali naye ku press conference wotegako engagement ring, kigambibwa nti obufumbo bwe tebwasigala kyekimu. Obuliwa nti yali mufumbo gwe wamugjawa? Nze kyaliwa. Victor Amanzi Zereti kati jala kubuuza lindako kati wakanati bano amateeka Victor ama kulika show bangi babadde bamanyi nti togenda kikuba naye okyewunyisiza because ebadde first time. Abantu bamanyira balowooza buli muntu alina okukola show alina okuba nga trendinga ng'olina music aliko ebyo ebiseera biki nebabira nti ate waliyo ffe abantu bebakkiriza without all music. So music waffe already yatula abantu muki mutima nti kino kyembadde nga by the way ngamba abantu bulijjo kikola music nga newona tegeka concert nga ayisa emyaka 10 mu maaso abantu bajja kujja because music wakola teyali wakisiru. But for me I believe people turned up because God was willing and because music waffe bamuwuliriza buli lunaku yabayingira abali mu mitima. So nekirala people love experiencing new stuffs. Tulabye abayimbi bangi ab'amaanyi abazze bakuwerekeddeko nga te bulijjo tetukulaba nabo. Wabakkiriza otya okujja okuba nga bakubeererawo? Oyinza okuba nze tondaba n'abayimbi nti oba postinga because we only show you what we want you guys to show to know. But in actual sense abayimbi abasinga mikwano gyange munnange always mbeera nabo buli muyimbi gw'olabye ina story naye. So tusharinga bingi together. So nga lwaki wadde balina okujja nange bansupporting. Victor nga tumaliriza bulinwaji tumulabyewo waikibenda abantu abo wabakombisiza otya kubanga bajja ne batula mikwano gyange abantu abo mikwano gyange. Okay. Obadde oyogera ku muyimbi mukwano gwe yafa si muyimbi fan mukwano gwo azifani abadde akupostinga nga buli kaseera wategeera otya nti afudde? Waliwo yampeereza screenshot tabadde mukwano gwange azisearch but abadde fani wange. Kati abantu abamumanyi bwe balaba nga afudde ne bakuba screenshots ne bazimpeereza ne bampeereza ne last screenshots ze. Ebintu bino nabipostirize ku Facebook yange osobola okubirabayo. So yali ava kulaba AFCON final nenagwa mu bagangsters ne bamukuba bubi nnyo ne bamutta naye ekyankutte nnyo ku mutwe ne ku mutima okutuuka okola oluyimba luno lwengenda okuta ku Friday nti bambi abadde yeesunze sheeno buli lunaku nga baŋŋamba y'omu ku bantu ababadde balanga ennyo eno show. So kyankutteko nyala kyankwasiza nnyo enyiike ku mutima olaba nti yasobodde kubeerawo